netulwana Kigumba netutuuka Karuma batukuba nnyo nnyo era n'abaana baffe bangi basigala awo Karuma kati bwe tuwangule Karuma kuba twali tukubagana ne UDUA n'abanyanyi kati oyo Matekwa tumukutte bamutadde ku radio call nga siginola awo kuyingira eggulu ng'atandika tutunda yabalyamu olukwe nga tulyamu olukwe eri bwe basayiringa wakati oli agamba teeka kuba wano wetugende eno nga bakuba wetugende paka okuva eno Kampala basiginola beno ne bakitegeera ne bayita siyo yali afande Samson Mande batuwa certificate discharge certificate na mtwalo 15 okuva kuwolu okutuuka saawa eno zisemani na sente za government bwezifaanana Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya ONE A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Negatiddwako Sgt.Kapalaya Edward ndi naye wano tugenda kubanga tuwayamu onaku olwaleero. Bw'owulira erinnya Kapalaya anaatubuulira avaawa ate mu kyono omanye ennaku zino tubadde tukyazanya Abaganda wano ng'era bangi bagamba naye Baganda bokka be baali bakadogo, Baganda bokka be baalwana olutalo luno, naye erinnya oliwulidde. Sisuubira nti lino liva Bulemeezi, sisuubira nti liva Singo, lirabika lisukkawokko. Kababuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo. Nsanyusa okulaba Sergeant. Kale sibu. Mbuuliza ku Bannayuganda abo batulaba. Mbuuza Bannayuganda bonna batulaba. Amanya bampita Kapalaya Edward nga bwe bagambye. RA 14079 Sergeant retired. Kapalaya Edward. Yes. Nsanyusa okulaba. Kale sibu. Bigenda bitya? Asebo nzize wano okwenyonyolako. Naye oli otya embeera eri etya sofa? Embeera yo sinungi nakatono ya. Sinungi ddala. Kapalaya muki? Kapalaya ava mu district kikuba erinnya? Kapalaya ava mu Ntoroko district. Ntoroko. Rwebisengo Butuku. What? Rwebisengo Butuku. Ntoroko district. Okay. Yes. Ntoroko eriwa? Eri mu western, eri mu northern, eri mu ki? Eri mu eastern? Eri mu western sebo. Western. Yes sebo. Okay. Yeah. Weewaawo nsanyusa okulaba. Yes sebo. Olutalo luno lwe twogerako olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Yes sebo. Oluyingiro n'emyaka emeka? Lukusanga wa? Lunsanga Rwenzori. Nayingira n'emyaka 13. 13 Rwenzori Katugunda. Mukama wange yali Sefali. Twalinayo training wing bbiri. Okay. Waliwo Ecoy ne Bikoy. Okay. Bwe tupasinga tulinnya olusozi ne tugenda bundi bujja ate ne tugenda mu Semuliki Game Park. Tukampinga lwakadde ka myezi ng'ebiri 3. Okay. Nga mufuna training. Nga waliwo twalinawo ukombozi regime. Twajjanga tumaze. Wabeerawo usalama regime. Then wabeerawo ne usalama ukombozi na waliwo ne regime endala. Yowerabidde generabidde naye nga yali esembayo. Okay. Kati twagenda mu paaka abo baali bamaliriza training. Okay. Naye nga ffe twali tumaze. Tutambuza kigere tugenda mpaka Kichwamba gye bakuba.
tukampinga awo batutwala Kasese. Okay, nga tunagenda wala. Yes. Kuba nkimanyi nti Bannayuganda bangi baagala okumanya. Gwe ki ekikuleetera okuyingira olutalo luno? Era gy'otya okuluyingira? Ssebo okuyingira olutalo. Ku myaka egyo gy'oyogeddeko 13. Ssebo okuyingira olutalo olwo. Taata wange yali exile. Bamugobye nga ebiseera ebyo Kongo esawa eno bali bagiyita Zaire. Kati yali exile ng'agobeddwa gavumenti ya Obote. Okay. Okusoma ne kutataganya biki n'ebintu byaffe bingi bye babbante biki bintu bingi. So taata kwe kudduka eyo kati ne weebeerawo muganda wange yali chairman wa Bundi Bujjo mu NRM mu kulonda kwa Museveni. Museveni bwe bamusinga era naye ne bamuyiganya n'adduka n'agenda e Congo. Kati Museveni bw'ajja nga yingidde mu Western mu 85 kwe kuvaayo oyo brother tujjayo tuli taata omu baana bataano ne tuyingira amagye tuli bato. So bwe twayingira amagye kubanga kusoma tekwaliwo. Museveni azze ne tugamba naffe tulina okulwana. Naffe katuyingire. Katuyingire naffe tukuba Obote. Olwo oyingira oli mu kibiina ki? Nyingira nali nga nva mu training yali 11th battalion. Yali mu Kamomo. Okay. Then bwe tugenda Tanzania kujjayo emundu za Shigani. Shigani twali tuzijja Tanzania nga tukampinze Lugaga ku border. Awo batujjayo tutandika kulwana ne batugabanyamu bano bakwata Masaka ffe batukwatisa eno Hoima. Kati eno ne batujja mu 11th battalion ne tufuuka 15th battalion. Nga mukama wange ye John Kyatuuka. Okay. Then awo tukubagana awo twasookera Buyimba twalwana nnyo Buyimba naku nga 2-3 ne tuwangula ne tugenda Kapapi Biso. Awo twalwana nga weeks 2. Twali twekubira awo ku mugga awo. Vudde Kapapi nga ogenda kwambuka Kinyara ku factory ya sugar. Kati baali bajja nga tusinkana awo. Awo twamalawo weeks nga 2-3 wezi. Awo ne tuwulira abazze bavudde Kampala bazze bali Kigumba. Kati naffe kutwala ne tusinkana Kigumba. Awo ne tutandika ekyasi buto. Ne tulwana Kigumba ne tutuuka e Karuma. Awo Karuma batukuba nnyo. Nnyo era n'abaana baffe bangi basigala awo Karuma. Kati bwe tuwangule Karuma kuba twali tukubagana ne UDUA n'Abanyanya. Okay. Eno bwe tuwangula Karuma tuyingira Gulu. Twali tuyingira Gulu awo waliwo Kaltusi nga tonayingira bulungi waliwo ne Reidu awo. Twali tuyina omusajja gwe bakutte Matekwa. Tumanyi twali tubakwata oli bwawanikanga muyunga nga mubeera naye. Kati oyo Matekwa tumukutte bamutadde ku radio call nga siginola awo kuyingira Gulu ng'atandika tutunda. Yabalyamu olukwe. Nga tulyamu olukwe. Eri bwe basayeringa wakati oli agamba teeka kuba wano. Wetugenda eno nga bakuba wetugenda. Paka okuva eno Kampala basiginola beno ne bakitegeera. Ne bayita Sio yali Afande Samson Mande. Yali wa 15th battalion. Kama wange era amanyi bulungi naye lwakuba nawulira yagenda ebweru simanyi yadduka oba biki sibitegeera. Yali mukama wange yali naye yagala kufuuka aduuyo. Sibimanyi muganda wange. Okay. So Mande bamuyita ku radio call okumubuulira oyo musajja n'amugjayo. Ne bateekako omuntu omulala. Awo kwe kukuba Gulu ne tugiyingira. Okay. Olwayingira Gulu Barracks ne bagamba tetuyingiramu. Banga yonna yali bagiteze bomu. Tubeera awo ne batandika kutegulula bomu. Naye tetwalwawo nnyo twamalawo ndowooza wiki. Era 15 ne batutwala kati. Tudda Lira. Mulwana ani oyo? Ani gwe mukuba ebiseera? Ebiseera ebyo tukuba UD, tukuba UA, tukuba n'Abanyanya. Okay. Kati oluvaawo Lira
gatukwata Kitgum Road olwatukakona kiraka awo netukuba ate netukubagana n'abaduuyi ate baali banjawulo kubanga waliwo ojuku yali alina gurupu naye mwekera mulimu ba UD mulimu ba UA awo netulwana netuwangula netuyitawo netugende Kalongo hospital netukampinga awo olwava Kalongo twamalawo ndowooza ng'ennaku 2-3 batutwala Patonga Adilanga Morolemu naye nga buli kitundu tubeera tukampinga mpola bwetu olutuuka Morolemu awo ng'entalo kati zikendedde ebiseera ebyo amanyi nali mulwanyi mulungi Kadogo naye nga nali mulwanyi mulungi ne bakama bange baali bamanyi kukuba ekyasi kyali kya musaayi kyennyini ng'okyenyumirizaamu nnyo so awo banteeka ku escortinga motoka ezigenda kuleeta emmere erira nga zireeta Morolemu kati wali lumu nga tuleeta emmere okuva lira tugenda Morolemu awo kuwona kiraka ku Jackson batukuba mbuusi kwe kuvaayo nengwa nga nina emundu yange olaba amagulu gano tegenkana kuno ne kumenyeka ekitegete kati okugulu lwe kwamenyeka erinnyo lino ndowooza liraba nalyo nerikutuka eriiso lino galubindi sitaddeko nti nepaana kantu kafumutamu teriraba ne bwenzijako gono teriraba ate bwemba sirina galubindi libeera likaaba amazima so n'ekifuba nekikosebwa nnyo naye nengendo antwala mu ddwaliro ne banzijanjaba olwo tuli ku mwaka kyogo mwaka gwa 96 nga tuuse mu 9 86 emini 86 so awo nentereramu kati twali omwo basolooza bakadogo abatujjayo bakadogo mu battalions zonna batuleeta Mbuya Barracks awo twamalawo emyezi ndowooza nga 3 olwo babalese kola ki batutwala kusoma batuza mu masomero mwalwirawo ddala awo twalwawo awo ne batujjaawo babaleeta Mbuya bombo sooka tuleeta Mbuya Barracks ne tulwawo awo ne batujja Mbuya ne batutwala bombo batuwa ekizimbe bali bakiyita Kinailo Mason nga bakadogo ffenna bwe tubeera kati olwava bombo kwe kututwala mu Mbarara Makenke Barracks kati Mbarara Makenke Barracks waliwo abasomesa kwegamba batono abakiraba ate nze nali maze P6 so nendaba oluusi tetusoma bintu biri awo anengamba bino sijja bisobola kwe kuddamu yali 7th division ya Sefwali bagikyusa bukyusa okubeera second kati saawa eno eri eyo Mbarara Western so nembeera mu 7th battalion ndi mu intelligence mukama wange yali afande Charles Sangina headquarter yali Lieutenant Nyanzi admin intelligence yali afande John Mugambo twalina n'abaana bangi ba IS Nganzi bakalakira Mwine Moses Mjungu so awo ngoyingidde intelligence awo nyingidde mu intelligence tubeera awo kati baleeta foomu kati tujjuze abaagala genda waka oddusovu eriyo ebyokusoma biganya zize mu system ndi mu kukola batuleetera foomu tujjuze abaagala genda waka oteekako n'ebizibu byo kiki ekikutwala ze nezijjuza foomu ne mbanyonyola nga ndi munafu kubanga nagwa luli mwambuusi biki erinnyo ekifuba gulu ate newaka nawo waaliyo obuzibu maama aliika naye obwana bubiri ebiseera ebyo nzadde nendaba nga life sijja kugisobola kanzire mu kyalo olwajjuza foomu bazireeta Mbalala eri yali division headquarters footpot then eno yali tactical headquarters Mbalala otutuuka Mbalala basoma amanya gaffe abamu bagasuula busuuzi kati abaana kwe kwetomboita awo ne tulaba abakulu abaaliwo bakulu ne bagamba nedda abaana birina ebizibu byabwe mwabawe certificate mubawiyo emitwalo 15 bagende so tujja kulaba ekirala mubawandiika listit kale batuwa certificate
discharge certificate na mtwalo 15 okuva kuolu okutuuka saawe zisemanya sente za government bwezifaanana ngomaze okuwummula gatuvuddeyo kansooke nkuzeeyoko katono emabega eyo tujja kutuuka waawo twongere okutunuulira ensonga eyo olutalo dwo nga dwo olusanga otya nga ggwe olutalo olw'okulwana Moscow lwali lw'amaanyi kuba nkuba ekifaananyi ku myaka emiteejo simanyi n'emmundu ogikwata ddi ogifuna ddi kuba abakadogo abamu owulira bagamba nze okwata ku mmundu nalwawo bangi balwawo zikwatako abakulu be bazirina gweyo kyali kitya nze okukwata emmundu esooka yali mundu shigan nga tuvudde mu training shigan ezo twali tuzijja Tanzania nga bwekugamba kazijja mu Uganda twali tuli lugaaga era twali tubeera n'afande Leti Rujjama Fred Rujjama so emundu yange esooka yali eyo shigan bwe mwazijje Tanzania n'ogikwatira ku myaka 13 yes kati awo batutandika batugabye battalions tutandise okulwana gye nasookerako naye bwagenda bunafuwa bwali busigane bukakuba kagira nnyo omuliro kakwata omuliro nnyo gakokya yekwegamba barero oluusi barero osanga eyatise so ebiseera ebyo bagenda bazitujjamu nga batugabira SMG endala zino naye nga zisaalwawo obutakwata muntu nakwate muntu era nalwana bulungi nnyo wali mukujjukujju nalwana ate nze ne bakama bange baali bamanyi nnyo nti ndi mulwanyi yes wali muyekera mutuufu nnyo ate nali nenyumiza nnyo mu kulwana kubanga gwe gwali mulimu gwensomeredde nga era ngwenyumizaamu wali ogusomeredde of course training oba osomye bwoba ogenze mu training oba ogusomye osomerera okuba emmundu ogwa kwa aduyi capa so embeera yali etya mu nsiko naddala mu mbeera eza bulijjo bwe tuba twogera ku kwambala bwe tuba twogera ku kulya bwe tuba twogera ku ndwadde kyali kitya ekyomu nsiko nga bw'owulira ensiko kyali kiri waasi kubanga engoye tusobola kwambala olugoye nga luno lulina okuba luliulifu twalina lulala twali tulina n'ensekero zimanyi nga tuziyina nyingi nnyo kyali kiringa ng'ekintu ekiri nnomu buli omu alina ensekere kubanga muli eyo ez'omutwe wonna n'omumutwe mu ngoye byonna then okulya kwo of course nawe okiraba bulabi temuyina mmere batuwanga mpe oluusi tugenda netujja awantu emmere oluusi tutuuse ebintu ng'ebyo oluusi mugenda ne musugulika eyo wogo luki naye nga babagabidde wano bayinza obbawa nga empengero zimanyi ye kasooli ono naitali mumujanjale bamukuwa omukalu bamukuwane omufuna oba ofunye kantu konna muyinza okufuna ebbaati ng'eri buli omu ng'asiika bwonajjako ndinasiika oteeka mu nsawo n'omunywa amazzi ezo ziba zifuuse empengere zennyini n'omunywa amazzi eyo embeera gye twayitamu eyo yes so kusomoozebwa kiggwa okw'amaanyi kwe wasanga mu lutalo luno mu ntalo oba nvuddeyo mu lutalo ng'okyaliyo mu lutalo okusomozebwa nga tonnawummula ng'okyaliyo mu nsiko eyo yes okusomozebwa kwalimu mu ngeri nnyingi naye nga oli ku mulimu oba tolina kyosobola okulaba tokiraba kubanga okula era nekyobonaabonera okimanyi bonaabona nzijeko eno gavumenti tubeere bulungi ebintu ng'ebyo so ne bwoba osomezebwa oba tobirabye ekirabe bannayuganda bangi balowooza nti mu western Uganda yes nti teyali lutalo luli awo
mu Western. Era basinga balowooza nti olutalo lwali Luweero lwali mu Buganda okusinga. Then n'olutalo lwe tulabyeko mu Northern. Bangi balowooza nti mu Western Uganda teyali ntalo. So kakasa otya mu Uganda? Nti ddala mwalwana. Sebo nkugambye nti training nagikolera Rwenzori Katugunda. Ati oluvaayo tugenda tujjayo Shigani Tanzania. Tutandika okulwana. Mwenna mwagende Tanzania okunona emmundu? Twalina enkambi yali Rugaga. Enkambi yali Rugaga ku boda ya Uganda ne Tanzania. Awo wali enkambi. Naye nga waliwo emmundu ze twali tugenda tujja mu Tanzania. Motoka zizireeta awo. Okay. Okitegeera? Ziyingiza mu Uganda. Mugenda ne mujjayo ne muleeta. So olutalo lwenkugambye lwe nasooka okulwana natandikira Buhimba. Buhimba oba oyingira Hoima. Eyo Hoima eri mu Western Sub. Teri mu Northern, teri mu Central. Kituufu. Eri mu Western. Nenkugamba olutalo olwaddako nga tukubyawo tuyingidde Hoima tugenda Biso Kapapi kumpi ne Kinyara. Awo twalwana nnyo eyo nayo sebe Western. Nenkugamba nayo Kigumba twakubagana n'abadduuli eyo nayo Western sebe. Mpaka Karuma olutukyali mu Western. Kati bwe tukurosinga tugenda ggulu n'awalala wenkugambye we twalwanira eyo Northern. So mu Western entalo zaaliyo. Ate nze nga sinawana kuyingira amagye. Waliwo abaaliyo abasooka kuyingira. Basini abajjanga bakuba Luweero amine bagita Eriford Potrao. Waliwo akatundu kali Fort Potrao, waliwo ne farm yente ya government. So abakuba mirundi ng'ebiri era mu Western. So mu Western wali entalo zabeerayo nyingi. So nkuba ekifaananyi nga mugudde mu ambushi bakubye amagulu bagamenye. Bakubye eriiso nalyo ligendeddemu. Njagala emboozi eyo kyekibeeraawo nga scenario ng'eyo etuuseewo kyekibeeraawo kuba neebuuza weekulula weefiisa bali ne bagenda kiki ekibeeraawo kakati sebo singa mugwa mu ambush of course ng'omusirikale mukozesa amagezi g'ekisirikale nga bwe babatendeka mugwa mu ambush babakuba namwe ne mukuba of course mwina okukozesa obwongo okwetaasa ne mulaba nga muvudde oluusi okugulu bakukubye wabuliwo ne front bayinza okukuba omwana okugulu ng'oku munno n'amusitula ebintu ng'ebyo nga bwe bayigiriza. So wekiriso so gwe bwe bakuba banno be bakusitula nze bwe bankuba kuba emboozi eyo ey'okukubaawo gye njagala nti olumala okukuba kyekyaddaka bwe batukuba ambushi kati twali tulina roole ya blue Benz esomba emmere ebiki yali esika n'emmundu ennene. So tuva waggulu nga buli omu of course weefaako okukola ki kubuuka kubanga essasi kola ki linyuuka. Kati nze olwagwa ngwira emmundu eyo. Ajjukira ekkubo ebiseera ebyo lyali lifu nnyo ebinnya biki. So ngwira emmundu enkuba wano kugulu kuno kumenyeka kifuba linnyo limenyeka kifuba kugulu liiso lifumitwamu akantu nebira ddala ng'oba ogenze mu kwebaka bwebasi. Kati of course nesika neyongerayo bawali naye nga bannanga abamu era batekinze bakudifendinga bakubeeri. So awo ambushi bali ne badduka bakoze ambushi wekudde awo tukolanga luyoga
ne bansitula ne banteeka mu motoka ne situuka eri ate ne bankomyawo ne motoka endala ne bateeka mu hospital. Okay. Yes. Okay. Yes. Gwe omu ku abo baleeta gavumenti eno mu bukulembeze oba? Yes. Kubanga nalwana. Olwana. Era nalwanirira gavumenti eno ebbiimu. Kiki kye weenyumiriza mu gavumenti eno gye waleeta mu bukulembeze ejaguza emyaka 38? Tekiriiwo. Kyenyumirizaamu tekiriiwo kubanga siina kyenfuna mu gavumenti. Batuwa certificate na $15,000 ne bigweraawo biri bye twalwana biki teri abimanyi. Ate tolina gwogenda okugamba nti kati ntwala wa muzeeyi mubuulira ensonga zange kubanga ye ebimu tabimanyi. Era tamanyi naffe abamu gye tuli tubonaabona takimanyi. So siina kinyumizaamu. Kyoliko muzeeyi emitwalo 15 teyagitegeera nti gyabaweebwa? Egyagimanyi. Ate lwaki tamanyi nti gye muli mubonaabona? Kyoliko yamanyi nti 15 kati muli bulungi? Kati yamanyi abaali basirikale bonna nze nga bwe ndaba abaali basirikale bonna balina pension, babawa pension, bali bulungi ebintu ng'ebyo. Kyokka tubonaabona abasinga si nze nzekka, abasinga gye bali eyo bangi mbalaba mbamanyi naye tebalina gwe bagamba nti waayi tuyambe kino tukole bwoti taliyo. Wawumula bulungi, lwaki tofuna pension? Sabo nakunyonyodde mbadde nsooka wali nti twali tujuza forms ne bazitwala ku tactical headquarters Mbalala ne batutwala wali ne basoma gundi nga bakuteeka wali bakuwa certificate baati biki ebintu ng'ebyo. Kati wali waabo kati fe amanya gaffe baali bagasazizaamu abamu kubanga betwawo barizoni zetwawo ndowooza tezaabakolera naye kwe kukomplaininga saawa eyaawo ne tugamba naffe tusaba twegayirira mutuleke tugende waka. Waliwo abakulu abaaliwo ne bagamba ye kituufu abantu bano okusinziira bye batugamba mubawe certificate mubafunire $15,000 then muwandiike list y'abantu abo bemuwadde certificate na $15,000 tujja ku following up tulabe ki ekyokubakolera. Kati bwe kuvaayo certificate $15,000 naye waliwo abaafuna certificate n'amabaati gemanya gali ge baatiikinga wali nga basoma. Okitegedde sebo? So gwe certificate ogirina? Certificate yange gy'olina okukozesa okulondoola. Certificate yange eky'omukisa omubi. Mukadde wange anzaala, maama wange anzaala bamutomera n'emmotoka accident, yafuna accident bamutomera n'afa. So bwe yafa nze nali ndinaye kwegamba mu kutwala mulambo biki ebintu ng'ebyo. Ewaka eri abantu abayingirayo babba ebintu bingi nefaaliso makeesi biki awo certificate bwe bagibbiraawo batwala baaga namba. So yabuliraawo nga sina kyakukola neyo. So tugambe nti ne mu records oyinza okuba toliiyo? Mu records nyinza okuba gyendise kubanga bwe bampeera certificate ate ne batuwandiika wali kitegeeza ne mu records. Lwaki tokola follow up? Tolina wootandikira. Ate tolina wootandikira otya bw'ogamba nti mu records gy'oli oba olina wootandikira? Enamba ogirina? Sebo mukama wange wawummula bulungi? Sebo mukama wange ebintu ebyo kyombuuzizza nakigezaako dda. Kyekyaliwo? Nekiremu. Wakola otya nekigaana kitya? Nagendako bombo ndigezaako following kunoonya akasente tunaafuna akasente tunagira tutya naye ng'era watuukanga ku bakulu bakugamba ebyama tujja biraba tujja enamba y'essimu ebintu ng'ebyo natukuwa kubanga na sente oba toyina za transport ezikujja eyo okutwala eyo atoddeyo ate ebintu ng'ebyo.
so kyekyo mukama so nobivaako nebivaako yes wali satisfied awo of course omuntu bwoba tolina busobozi ate ogenze mwakusingaku obusobozi bakugamba ekintu okivaako kubanga tolina kyamukola tojja muvuma tojja mukuba tolina kimukola so bintu twabiwumula sinze nzekka bangi nnyo tuli awo kati tuli mu mbeera zaffe zakweyiiya balebe nga woli olya katonda bwakuwa bintu ng'ebyo so kati okola ki oli mu mbeera ki saawa eno siina mulimu siina kyenkola ate n'embeera sinungi naye lwakuba omuntu ng'omuntu omusajja weefaako obeerawo kiki ekyalibadde kibakolebwa mwenga bakadogo mwenga abazirwanako mu mbeera gye muyitamu neki kye mwateeka ku gavumenti fenga bakadogo abazirwanako tuli eyo tubonaabona tubadde tusaba muzeeyi waffe omulungi Kaguta atunoonye naffe atukuŋŋaanye atulabe agira ekyatukolera ng'abantu naffe tusiime kuba twalwana kituufu ekyo kinsaba kyokka okay bannayuganda balekereyo akagambo awo bannayuganda bonna bandaba siina bingi byesobola okuzaako mpozi bakadogo bannange abazirwanako abo bembadde bobubaka nti tugezeeko nnyo okwekuŋŋaanya naddala tulinawo kati abantu abatukwata ku mukono saawa eno era kyemmanyi nti katonda agenda tukwata kututuuke newa muzeeyi atulabe so bakadogo bannange abali eyo bonna kyemmanyi mubeere n'essuubi kubanga essaawa yonna muzeeyi agenda tutulaba tulina abatukwatako kati saawa eno bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences lyawandiisibwa minisitule y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB center number science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.